Yes, basically mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutugwa ffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya Ndobozi Pampita Ntambi Chimso namba Chiboya Maksudi Junior. Webale kubantu otambula naffe yes gwatambulira naffe okumala ebbanga lyonna subscribe gwatanaba kuba nti osubscribinga ate nawe ya subscribinga nga mati big up nsobola kuba nti otambula naffe olunaku lwaleero tukuletedde omukunami tukuletedde Winnie Nakanwaji omukyalo ono owa Swanks Avenue. Winnie Nwaji waliwo bibadde bigenda mu maaso but finally ye ne babosi be batudde ne batunula mu nsonga ez'enjawulo ne baleka ebyokunama ne baleka ebyokumansula ne baleka ebyokuvuma bafaani ne baleka ebyokuba nti oba oliawo bayingira private life ye ne bafokasinga ku talent era wetwogerera waliwo Winnie Nwaji bye batuuseko ne Swanks Avenue era nga wetwogerera Sanyu Jerere Winnie Nwaji ali mu bintu wetwogerera Winnie Nwaji ali mu system Winnie Nwaji ali mu bintu so betugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola tukwaniriza omulungi omulala amanya n'Eddoboozi Pampita Ntambi Chimso namba Chiboya Maksudi Junior agenda ku mukutugo gwa Facebook ononyeko obeere nti osubscribinga tutambule ffenna agenda ku Facebook obeere ng'ongattako agenda ku Facebook obeere ng'ongattako oba ng'ononyako yes kwatagane agenda ku Twitter nkozesa Jimso 16 ononyeko agenda ku Instagram nkozesa Ntambi Chimso 5 ononyeko agenda ne ku TikTok ononyeko nakubaleo tukuletedde mukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nakanwaji aka Winnie Nwaji. Winnie Nwaji y'omu ku bayimbi y'omu ku muyimbi namba 3 eyasayiningibwa ekibiina ekimanyikiddwa nga Swanks Avenue nga mu Swanks Avenue officially mwalimu Benon and Vampino wabula abo baava mu kuba nti basayiningibwa ne bafuuka ba CEO mweyo yes record label era nga mu kuba nti basayininga abayimbi Benon nga amaze okuba nti afuuka producer bagenda mu talent ne bananya talent ne basayininga mwana muwala amanyikiddwa nga Sarah nakola oluyimba olwasinga okuba nti lukwata bannayuganda omubabiro baluyita Contagious olulimba Sarah teyalukola yeka yalukola ne mwana muneza amanyikiddwa nga Jeff Blaze y'omu ku bavubuka abalina talent oba oliawo esobola okuba nti competing era nga Sarah yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo waliwo ebitagenda mu bulungi n'ava mu bulamu bw'ensi eno tekyagaana Swanks Avenue kuba nti mu 2013 esayininga omuyimbi omulala era nga bwe basayininga teyali mulala bamuyita Irene Ntale yali mu Swanks Avenue okuva omwaka ogwo paka mu 2018 mwe yaviiramu then balyokawo balete vinka mu kuba nti Swanks Avenue maze kuba nti esayininga gwe bayita yes Irene Ntale mu 2014 bagenda mu maaso n'okuba nti basportinga talent endala era nga basportinga simulala bamuyita Winnie Nakanwaji ono bamusportinga mu Coca-Cola Rated Next era nga Winnie Nwaji gyava okuba nti yegatta ku Swanks Avenue n'atandika okuba nti atokosa endongo era nga Winnie Nwaji yafuuka wa tabu nnyo mpolampola mukuba nti amaze okuba nti asayiningibwa mu biseera ebyo bamukuza mpolampola awo Irene Ntale yali ali ku peak n'atandika okuba nti oba oliawo afuna ku some lessons okuva wa Irene Ntale mpolampola mukuba nti agenda mu maaso n'okuba nti atongoza ekiro kye ky'okuyimba bulungi 2016 awo yataawa akayimba yes katono njagala kuwa ku mbeera mpolampola akayimba ako tekasobola kuba nti kamutuusayo wabula omukyalo ono yagenda mu maaso n'omwaka oguddako natta akayimba bakayita Musawo. Akayimba kano kawandikibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Brain yawandika akayimba kano ne kafuukira ak'ettabo n'addamu n'awandika akayimba kalaba kayita Magic yes oba oyimba obumu oba akolera ku mukyalo mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nwaji n'addamu n'akola akayimba kano koze akawandikibwa Zulanda n'awandika jangu eno like n'addamu nata jangu eno n'addamu nata Mataala Kibaluma detergent n'ennyimba endala. Nwaji yagenda mu maaso n'okuba nti akola ennyimba n'abantu abalala okwaliko Slim Prince yakola Slim Prince muyimbi mu Nigeria yes yakola naye akayimba bakayita Fire Dancer ne kafuuka Fire Dancer n'agenda mu maaso n'atta kolabo ye endala
jibayitayo ondabeko wanonga featuring amana mulezi amanyikiddwa nga Chosen Blood kana kayimba yitayo ondabeko kafuuka ettabu kafuuka ensonga era nga Bannayuganda bakagala kawaddeko the whole of last year paka sawa zino abantu bakagala yagenda mu maaso nata akayimba akalala tebayita amaaso akali ka Vink original ne bakaddamu ne bakakola remix ne DJ Hold ku Katafefe Busi ne rap omulala amanyikiddwa nga The Myth owa Killer Cat mpola mpola Nwaji tiyasobola kuba nti akoma kwezo nyimba ntonotono yagenda mu maaso n'atayo science njagala object science nge featuring King Sa naja nadamu nata akayimba akalala Bogana kya featuring amu the only female rapper gwemanyi e Uganda bamuyita Rachel Rap wanono bayata akayimba ne Rachel Rap kafuga kamanyi nadamu mu karantini eno nata akayimba akawanyikiddwa nga kwata esimu featuring Freeboy ono muvubuka avalua Freeboy yomu ku bayimba bolyawo abayimba mu style z'ekisamivu oyinza okumugeraageranya yes ne ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Gerard Kiwewa naye nga ate yes omuvubuka ono yes alina talent eri unique era nga mpola mpola penetrating the music industry mu karantini n'abeera mpola mpola zonna ennyimba zitadde zibadde za tabu then awo mpola mpola olugambo lutandika okufuluma nga Winnie Nwaji bwagenda okuba nti ayolekebwa okuba nti ayabulira ekibiina kyemanyikiddwa nga Swanks Avenue yasookera wali muyenga nedda mu industrial area walinga bukeddeawo mpola mpola engambo zatandika okuba nti batyo agenda kuba nti yes agenda kuba nti afairinga okuba nti ajoininga yes akuba nti alivino ngesobeba ku kyano baagana okuba nti yes baagana okuba nti bamutegekera concert ng'abayimbi abalala kye bamukolera nga ye asuubira nti ekakesere okuba nti bamutegekera concert olyawo agende mu maaso okuba nti afuna akasente akali serious n'okuba nti agenda mu maaso okutumbula talent ye wano nno mpola mpola Winnie Nwaji bwe yarealize nti Swanks Avenue tegenda kuba nti mukolere mutegekera concert omwaka guno oba ogujja n'oguliddako bakyusa system mpola mpola narealize nga nti takola mpola mpola Winnie Nwaji ate alabikira mu midde emikyamu tujjukira nti yalinako olutalo bawe yamukuba kataamutte nga gamba n'omukyala talina mpisa mpola mpola era emisango gya code of conduct oba indiscipline kibadde nnyo ewa Winnie Nwaji akabya amaziga n'empisa ze naye ng'ate empisa yagenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo azirongoosa mpola mpola tuvaawo awo kuba nti like balwanye ne boyfriend we mpola mpola Winnie Nwaji yalabikira mu incident endala ne maidi we mu mwaka oguwedde Winnie Nwaji yakuba maidi we kataamutte Winnie Nwaji azemu alabikidde mu katambi ng'oba olyawo agezako okuba nti ayagala kukwata oba ng'azina date n'abaana abakisubi high kwogata n'abaana ba St. Lawrence wano nno butambi buno bwafuluma ku social media nga tulowooza nti oba olyawo omukyalo ono ayinza okuba nti ayabulira Swanks Avenue engeri kiri nti abayimbi ba Swanks Avenue oba ne bamanager ba Swanks Avenue engeri bali strict nnyo ku mpisa nezisigaddewo nti agenda kwabulira wabula yes mpola mpola nga tuvuddeawo mu beno yagenze mu karantini muno n'afuna omuze omulala that is kuba nti avuma bafani nga abaddamu obubi nnyo ku social media n'okuba nti yalaze akabiina akalimu ebitulingo oba olyawo nga kigambye okuba nti Swanks Avenue yabadde tebirinako idea bino byonna babyogedde ne baleeta n'omuze omulala gukyasiza okubeera ogw'ettabu gwe gw'okunywa enjaga era nga babadde bagamba nti Winnie Nwaji oba olyawo agenda kuba nti avaako bino n'obuzibu tebabutadde ku balala batandika okuba nti babuteeka ku Swanks Avenue nga bajumiriza okuba nti oba olyawo emisitritingamu Winnie Nwaji n'okuba nti oba olyawo Winnie Nwaji atandise okuvaako olwokuba nti ba Swanks Avenue bamisplitinga n'ebisikadde era nga bannamawulire bangi bavaayo ne bagamba nti buli muyimbi abadde mu Swanks Avenue amaliriza bubi mpola mpola wano nno Swanks Avenue Julius Chaze musajja mukulu amanyikiddwa nga Beron Mugumbya kwogata viboyo weeyo babitadde aside ebyo byonna okuba nti omuyimbi talina mpisa ne batunuulira talent ye nekyasobola okuba nti akolera nekyasobola okuba nti atwala Swanks
Avenue maaso. Winnie Nwagi batadde wali characters embi ne bamuvaako ne bayingira system mpola era nga betwogerera byonna babisudde ebbali bwatyo Winnie Nwagi nakwata peni n'atandika okuba nti yes arenewinga contract empya nakuba leero Winnie Nwagi yagambye nti bansi mubadde munjogerera nga Swanks Avenue begenda okungoba muswadde nti nkyali ku Swanks Avenue ndi wakubirawo paka ebyo bimwadde mugamba mbu Swanks Avenue engobye muswalidde ddala nze ndi ku Swanks Avenue sigera kuva ku Swanks Avenue ngenda kumala obulamu bwange bwonna ne Swanks Avenue bigambo byani bya Winnie Nwagi. Winnie Nakanwagi agambye nti abatamwagala munone kuvu ye atali mu Swanks Avenue tagala kuba nti ava mu Swanks Avenue era omukono yagutaddeko n'endagano yiyo gwenda kusaba producer wange later yes akavidiyo ako nga Winnie arenewinga contract abantu bakala bent komemo mpola bampita ntambi Jimson na Marundi Kiboya Maxudi Junior wewe kuba nti osubscribinga mpola wewe kuba nti wekumira wano paka mu next episode nga tukomyewo then tukwatagane mpola bye bye for now.